dakika zimaze okwera 11 ezakaita ku ssaawa emu ey'akamezi ka leero 89 emmanduso emikono tya gaasi bamunuusabunuusa anyoose ate ngene e Kampala ekitebe kya National Unity Platform poliisi n'amagye basazeeko ekitebe ky'olwaleero omuliro gukutte akatale mu Ndeeba Edward Musebufu gutwakazaakaita Edi Mutwe tamanyiddwa waali lunakwavuka munup atakusobodde kutambula ekitebe poliisi n'amagye wadde n'ensonga lwaki bakisazeeko kitalo nnyo naffe ab'omuliro abanaffe ab'omu katale ko mu Ndeeba kitalo nnyo akatale kazzeemu okukwata nate ebyo ebisobola okukuwako ebitonotono badde mu ggwanga leero ebitusiibyeko era nga olamusiza ku 89 emmanduso nkyali musajja wa Kabaka Medicine okutuusako nate olwaleero nga 28 omwezi ogwokuna 2025 ebise bino e Kampala okulonda kw'abavubuka mu NUP poliisi n'amagye basazeeko ekitebe ate badde bakuŋŋaanye poliisi emikono yo tiyagasa anyoose banuusamunuuse omuliro guno naga teguzeemu okuwa omuliro guno wandibaako aguseze kubanga era bakindabikira mbu wanze kuba waliwo ayagala okutwala akatale awali ab'embaawo abo kakati bye byonna bibaddewo wanze kuba nga luwaseesa ebyo byambu simanyinza kuba waliwaseesa naye nga nkulamusiza ate ku 89 emmanduso musajja wa Kabaka nze nkubuuza nkwebaza byonna ebyokulaba nga tuli byosobodde okukola olwaleero tufiddwa mukadde waffe Kasagga ono tuwangadde naye nakaseera twatambulanga naye wakuziika nkya naye nga tumusaalidde ekiwuli olwaleero era nga musajja ono ntegedde leero nti yali waffe olunassa era President Museveni awezza amabugo ga milioni 10 ate ne mama Mbabazi Mulabi awo nga Nsereko yamuvuunulira naye atusiza obubaka bwe musajja balwana naye gali mu yeekera naye tuwadde naye seeka waffe nga tusaala naye kitalo nnyo ekirala kya Afande Sam Omala afudde naye nojo omujjukira nnyo ebiseera byawo kutuwaaka Sam Omala yakola ebintu bingi yatawanya nnyo Besigye ali mu kkomera Luzira Sam Omala bajja tuwulira ddiiro tumuziika Mungu bwati bwakola ebintu bye. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Programu ya leero kitalo nnyo Sam Omala ninga nti ajjukira ebiseera byawo kutuwaaka era musajja w'amaanyi nga Besigye mutawanya nnyo naye obulwadde bwamulumye paka lwemugonzeza ne mumutwala Mungu we n'amuyita tano yadde atunyonyola jjo namuli ku TV nti ataata yengera kuba bubi naye byebyo mazisobodde okukuwa nsooka nenkwebadde mu kibuga Kampala mwe tuwangaalira neggwanga okuleterera awamu nga bibadde bitambula byebyo nno kati kakiza nkwanyulire omugenyi gwennina olwaleero era tugenda kutunulira kkiriza oba gaana tekyali kya kyonna kye tuwogera naye nga amaliro gakeeredde olwaleero gatulaze disitulikiti ezikoze obulungi ne disitulikiti ezikoze obubi kale byebyo nno naye nga era President Museveni yagguddewo jjo ekkanisa ey'amaanyi Sembabule wetwalabidde Ssekikubo ng'alwana ne musajja mukulu Kuteesa nga balwanira akazindaalo mu maaso ga President chairman w'ekibiina kyabwe ekya National Resistance Movement byebyo nno bibadde mu ggwanga lyaffe alwanye mpanjogere mpa naye byafuzi nze ndi wamu nenkuwa mawulire byebyabadde Sembabule naye nga Kuteesa we nawona obulwadde ne Katonda ngo njagala kimunaye kamukuzimbire ekkanisa yagizimbye era President Museveni yagiguddewo byebyo ne byabadde Sembabule byonna nkuwa byosobola okumanya biki ebigenda mu maaso UCBS kkiriza obagaana otambula n'okumanya oba oyagala toyagala tuli mu byabufuzi naye tubireeta mu ngeri ate ey'enjawulo nga tuli mu byabufuzi 2016 lwe tulonda January ensi yeeteekateeka saawa abantu boogera bino boogera bibi biri ninywera kutegeeza nti Katikkiro waffe Charles Peter Mayiga emyaka amaze 12 ng'alamula Obuganda emyaka gye 12 gy'amaze ng'alamula Obuganda bingi byatukulembedde nga mukama waffe principal CEO byakoze emyaka 12 kale twagala kwebaza byonna Katikkiro byakoze njagala kutegeeza nti emyaka ngibaze 12 kwamba mbaddewo nga akwasibwa ddamula nali ku lubiri wali
ng'akwasibwa ddamula kali myaka 12 bingi byakoze era nga tukyamusaba Katonda amulungamye ate era atambule n'emyaka emirala egiddako. Ndaba nikutegeeza tuli mu byafuzi nga bitambula myaka tugenda kulonda emyaka emirala 5 myaka ebituuza emyezi 2 omwezi gumu banafa bewoli balonde abaliko obulimu balonda tuli mugwa balonda mugwa tuli tukatandika gwa kutaano kulwokusatu bo balonda mwezi ogujja ogw'omukaaga kitegeeza okulonda kutandise bannaffe abe electoral commission abalabira ebyokulonda bya Mukama yalanze 25 sikuwandiisa kati enkalala zaafulumye dda era nga tugamba nti enkalala nga gizaafulumyemu teri kuddemu kuwandiisa mulala olina genda kwekebera okulaba nti ddala ye mu register mwendi ninja kujjukiza mbadde omulinziganya byakatikkiro agamba nti ogabana obuyinza mu nkola ya federo ekyo kyo nkyakijjukira nnyo kyasooka nakyo ekyo nakyo tulina okulaba nga egyoli ensonga etambula. Mbadde nkutegeeza nti electoral commission bakiika kulembera omulamuzi byabakama tugambye nti enkalala zize gyolondera batandika 25 bajja koma nga 15 omwezi ogujja ogwokutaano. Bannaffe baliko obulemu bo bajja kulonda mu mwezi ogw'omukaaga. Togenda kwewandiisa kukebera ddala oba kwoli naye mu byo batugambye nti yagambye byamakama nti polling display okulaga polling stations 620 ezo obuma bwatabukamu kale bibyo abasimanyi banalonda batebalonda ndeso omukulu tutunulire ensi nga bweyetesitese kanjali kutunula bitundu tewali wano kulwokuna bana bali okubaganya zisikuwaganya birozo ndasi mujunga yogera ebigambo bingi ne mukyala mbaka we omukyala w'Emityana Joyce baagala ntwatwa naga nzembikoyi lwaki nze bugani tumwala twamwagala samujuna ina ayogera bingi onaga nti yasoma bwali firi namuga nti bwanga omuntu red card tekubera nga lifiri samujuna ayogera ebigambo bingi nekwata ku matama nemba tunuulira konzo kulomukaaga nabadde nabo wano wabadde umbwatekamwa wano ngaliwo Mpindi Bumaali amudiridde yabadde musajja wekalangala bamuyita Migadde Ndugwa webuvuma kati nga mulinaanye eno Nsibambi nebogera ebigambo nembatunira bwenti konza kakati tulagawa nga region nga Buganda nagiba Ssemuju nenfuna Joyce baagala nembigatta wamu konzika ndi olw'omukaaga Nsibambi nayogera ebibye mbwatekamwa nayogera ebibye Mpindi Bumaali nayogera yasomeseza ku Nanfuusi nenfuna owebuvuma Migadde konza bonna baawano baana bakaalo konza nze ndi wamawulire ate bonna balina ebika tewali mwebolereze nenjiga kompyuta yange wakawo na laptop ngenda okulaba nga bomambuka jibatya north ambuka wakati wa Lango bajita bati acholi amambuka ate eastern ebuvanjuba ate western ebugwanjuba kati ngebadde wona awali abaana batalina bweboboze tefanagana bya mambuka mambuka gamyewa amambuka ye northern region sabalamuzi avaawa ava mu northern region ekitundu kyacholi byenalabyeyo nga tufangana byawano nga bo abeeri bakola bino wammanga wandiika wadisina kukiza kubuza watuulize wandiika wansi kakalamu kakano jjajja keyandekera abemambuka wandiika north eastern yewa ebuvanjuba western ebugwanjuba bo north beeteeseteese balambula era genda bulira abantu bakubaganya birowoozo abataka bakubaganya birowoozo kwani anaatwala ki okulembeze bunaatambula butya banatwala butya obukulembeze nkulonda okujja eastern wandiika nkiwulira
abaka ba parliament bali mwenda okiwandise ababaka aba Eastern yao wani baita utempe bitundu byao tuyina Busoga netubera ne Bukedi Bukedi mwe mugwa Toro mwe mugwa Busia mwe mugwa Butaleja kati Anita Mongo avawa oyo wateso Bukede atyo ava muteso sub region ne vice president bemo pibayo boti bakozenga bali nkwadi bakozenga byawana binabara kuna lwakota n'olwo mukaga bo na atabe eno bo bakoze bati ba mpi mwenda batuse kumacha bakokone Anita Mongo Madam Speaker efe abantu bo twaga bino wamanga tuina district twaga lusali muki mayeno neno twaga lusali wano ebadde municipal gifuleki city Anita Mongo ulira nti mukyala Magogo ulira nti twagala kyebadde ki ebadde municipality ino okufuuka city ate bino bya kolotya bino ebirala zifuuke district awamu ne municipalities zabadde mmeka municipalities bbiri basaze mu 3 eyo kati district ne basala mu 3 eza local government ne city nebeere eyokuna city nebeere eyokuna aka parliament bali bameka bali munana bogatako mukyala opendi ne babeera mwenda mu Tororo sibaganji bwe mwenda bagiza Anita Mongo ne bakonkona nalo mukyala Magogo n'abakulembera pake wa vice president bagenda wa vice president ne balaba nakulira amaje yani akulira amaje ono CDF akulira amaje yani CDF Jeno Muhoozi Kainerugaba naye ne bamulaba bamaze okufuna ki olukusa oluvaiwani bafunye china ye bafunye ebirowoozo byabwe ne bagamba nti basazesezemu ne bafuna ki bafunye enteekateeka empya nti district ziba 3 eza local government ne city kakati kabwejungira asembayo commander in chief n'agamba atya ne bakkirira ku nnyanja Entebbe n'abalaba ne bakola ki naga kiwedde Sereka Gambia yakola program y'olwokuna n'ey'olwomukaga n'afunamu ebisoomooza ati kanoonye n'ebitundu ebirala bikola nga ffe bwe tukola wano we tuli ng'omaze okubeera ne Ssemuju ne baagala n'obeera n'ensibambi Mawokota n'empindi Bumaali ku lw'abaliko obulemu era mu Nakawempe mu Nakampala n'emigadde okuva e Buvuma nti enteekateeka yaabwe bwe yabadde ow'Entebbe Mikayiri ow'Entebbe municipality bini bayogedde ndi musajja mukulu kampulirize nebuzibwako ensonga kati myaka kangende nentandika nezudde byebyo tokyali mu bavubuka leka naawe musajja omutaka ne bagamba wadde wanaloogo naye katubeereko ekigenda mu maaso negambe nti abambuka bakoze batya abambuka batudde omulamuzi saabalamuzi n'abeewaabwe bataka banne nga tagendedde mu kkooti ya bulamuzi ne bakubaganya ebirowoozo naye wano oli yagezeyo mulamuzi batuga mulamuzi aba na Saidi ensonga ziwabwe yakoze atya bakubaganya birowoozo kuki kyekiddako bwenafuna mu gavumenti mugabo ki tuyimiriddewa bwe batudde basaze nkugabe bakoze batya ne bagamba okwagala butaagaane mukulu wa Secretary General wa NRM Richard Todong ye Lieutenant General Otema Awanye mukabbinkano kana akewaffe makulu bita mulimu ne boss omwerabidde kati yena akabbinkano akewaffe Atema Awanye mugwe kinana mu 3 yali lieutenant mu UNLA nga yawanyisiganya wakati we netinyefunza ne Eri Tumwine awamu n'abalala waswali kalige ono kakati olwaleero bali kalige kati ye Major General retired atoli oli Lieutenant General kubyombe kiruwe kinene commandant kubyombe kiruwe kinene Lieutenant General ekyawasa bali kalige kinene Otema Awanye yakolanga kimuntu yali waggulu yali yakolanga kimuntu talo yali wa UNLA ate wasa bali kati ye commandant wa reserve force ate wasa bali kalige ali waffe bukomero yakolanga kimuntu talo yali mu buvunaanyizibwa obw'obukesi n'okulwana okuduumira naye kakati olwaleero yadda kaalo ani asingamu ne Chepe Lieutenant General Awanye yakolanga ki yali mu UNLA mu operations ez'ebukomero ewaaba bali kalige
kakati olwairo yo commandant reserve force era ye mtu wa secretary general w'ekibiina ekyava abali kalege bukomero yoyo kati okwanze ndi one logo ngenda mpola cut and paste sibimanyi nambule ono yabimbulya cut and paste sibimanyi kakati nze one logo netunulira nga asajja bano bonna bayogedde ensonga wekanze n'ogamba bino nga sibitegedde amakulu gaabyo gategeeza ki kati ekyo kikumpisizza mukama katonda yebaye sokoze kwatuliza sebo omukulu Medi nkwebaza Lubwama mukuba byasi nga bulijjo nenkwebaza gwe ng'omuntu nzaani aweebwa akadde buli kaseera omukisa era omuluka gwe Namulanda abyesiimye mu Kajanstown Council constituency eya Busiro South seba abaagala abalungi abo bakutumira ne beebaza ne management ya CBS mu kiseera kino okutambula ate babeebaza nti twafunye board empya etuddukanya olw'empewo zino eza CBS sebo n'abantu bafaabo ne beebaza abasingo bakwebaza n'ebulemeezi awamu n'ebusiro yonna eyawamu n'ekyaddondo program y'olwaliro nga bwompise twebaza akadde kano akatuweereddwa okugattawo olunaku lw'olwaleero tusobola okubaganya ebirowoozo ogambye nti ompitiddemu n'oŋŋamba ebintu bye walabye obothi ow'ettororo ne banne gwe ng'ate sabbiti ewedde olwokuna n'olwomukaaga wabadde n'abaana ab'enda ya Nakalama abatali beebolereze naye oboth ne banne okuva ettororo abantu ababaka ba palamenti 9 abali direct baavudde ettororo ne bajja e Kampala wa Anita Mong Nalongo n'abaaniriza ekiwejjowejjo nga bali wa Vice President Major Jessica Alupo ne bakubaganya ebirowoozo baavudde awo ekiwejjowejjo olunaku olw'enkeera bwe bava ow'omuduumizi w'oku ntikko ow'eggye yetuyita CDF n'ayongerayo ate overall commanding in chief General Yoweri Tibuhaburwa Museveni ku mazzi Entebbe ne bavaayo ki bavaayo ng'ebadde Tororo district eyawamu kati efuuse district 4 ssatu eza local government ne city kakati ebadde municipality y'e Tororo efuuse city ate district ku lw'Abateeso nayo neefunayo ate ne ku lw'Abajapadola ne bafuna district yeetongodde ya local government kakati era ku lw'Abateeso abadde mu Tororo oludda olw'ewaabwe ne bafuna municipality yeetongodde nga y'Abateeso n'Abajapadola Batango Doi olwaleero ba ofuna opondo abo nabo ne bafuna ekiyitibwa municipality yaabwe y'Abajapadola era twagenza okukomekereza nga ofuna opondo asiibudde n'omulimu gwabaddeko ogw'obwogezi bwa gavumenti ne ku lw'ekibiina n'agamba nange nyambadde nzizze ku butaka nyambadde twabadde tukyaliawo donengeza nti wano kiri kitya wano twali tukyaliawo Saabalamuzi owinyo eddolo kigamoe najjako ekiviiri ne suuti n'agendawa n'ayambala saati eri casual olweka tentumira mwana n'ayambuka naye nga tumanyi nti abalamuzi tebalina sayidi yagenzewa ne basooka boogeramu ng'abataka kopango n'alyoka ayogera nti amaanyi gonna bwe tugenda mu maaso ekigambo ky'ekirime ky'emmwanyi twongeremu ng'abakyoli era ekigambo kya pamba luli baatuguyaaguya abazungu colonial government ne tudda ku pamba ng'ab'e Buganda bagaggawala ku kirime ky'emmwanyi oli ku maanuso dakika ziri 35 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi radio gy'oli muzinda eddoboozi ly'owulira eyo CBS 89.2 Emmanduso eddoboozi lya musajja wa Kabaka Medi Nsereko nze ndi muzinda logo omotokayo oba bonna wooli Riani ya Kago bakugo mu kutikka emigugu okuva e China ejja group eginese kinomu nga bakozesa nnyonyi okutuuka wane waffe e Uganda bakutambuza kukyuka sokwatala ne ba Riani ya Kago bakutambuza okuva ku kisaawe kutuuka ku hoteri
okuva ku hoteri okutuuka ku kisaawe okukosa okutambuza mu butale bwonna obw'enjawulo. Bafuna ebbaluwa ekufunyisa visa eyitibwa invitation. Si ekyo kyokka, balina navonola Oluganda, Oluchina, ajja Oluchina luze mu Luganda, kisobozesa okugula ebintu by'otegeera era kisobozesa n'okumanya sente zaabyo nga luwavunula Oluchina gwe manyi Luganda gyali omulenzi. Abali ne Kago bali Kampala ku luguudo baluyita Nabugabo Street. Eri wansi waffe Nabugabo nekyangu okula kasola ba banka gye bayita Bank of Africa. Maaso gaayo wali ekizimbe kye bayita BBC Building, ekisenge namba 412 N212 ojja okusanga batambuze maali nga bayita mu nnyonyi abayitibwa ba Ryan Eyakago. Essimu eri 0740 152 33M oba 0762 799 885. Tabula Properties batunda ettaka n'amayumba era ng'ebyapa bya bwannannyini. Balina estate buli luguudo luno olufuma Kampala oluyingira Kampala balinayo ettaka. Kirigo bakubira bagambye njagala wano ebbo bajja kugamba tulina ettaka Nampunge, tulina ettaka Namusera, tulina ettaka Mabombwe, tulina ettaka Ebukalango, tulina ettaka Busukuma eri Gayaza, tulina ettaka Bombo. Byonna gwe bakubira essimu bonga bakulira balina ettaka. Bangambye nkutegeeza nti Musanze n'Amazzi byonna mu ebiri mu ttaka lyabwe. Jangu nansana ku masitoo osobola okwekwata poloti yo mu bwangu kumanya ebisingawo ku bessimu 070M 942 oba 070M 054644. Airtel Smart with Data Campaign Movement. Company Airtel ekutegeezezza tiyagala nnyo sigale ng'onyumirwa empeereza yaayo ku mukutu naye nga data amafuta agisumba giyita data ng'ogakekkereza. Bagambye aba Airtel oyinza butamanya kwerabira kya buntu ng'obadde olina byonoonya kye bata browsing, ng'olina kye badde onyumya kye bata chatting, ng'olina kye badde otunula kye bata streaming, kati ng'otaddeko CBS ompulira oba ng'olina firimu gy'olaba oba mupiira. Bagafanya okulaba nti otunulira data wo nataggwako. Use My Data Manager ku My Airtel application okugobera ebyo nga bitambula okulaba nti teriiyo bitambula mu ndeeri nga tobiraba ku simu yo. Kati okuwete kati okulaba nti ebyo obikuuma okulaba nti bitambula birala olina okulaba nti waliyo bya downloads kye bayita updating bitambula bakita background mu ndeeri. Era Airtel nekugamba nti for okufa customer kasobola okunyinga *100# olundako namba 2 n'ogula data wa wiki wese weekly data oba omwezi weta monthly data no getting smarter with your data. Airtel, the smartphone network. Sebo. Yes sir. Ebyokulonda byo bigenda mu maaso era banafa abaddipi bagambye tebajja neke yabwe yinza obutatuula neyo FDC egambye ayagala kwesimbawo wa president we $5,000,000 yagala we MP $10,000 nebyo netudde ku kiri omulamu guli gwe nakuyitidde okyakujjukira gwe otandikira ku sebo webale nnyo webali ddala abatuuliza abaagalwa abalungi sebo oleese olwokuna n'olwomukaaga bewakyaza abaana ab'oku kyalo kino abatali beebolereze ne bakubaganya ebirowoozo n'otuleetera akatiba ake baganda baffe ab'omwakyole. Bwe mala okulaba ebyo olwaleero nga Ssaabalamuzi ekkooti ne wiigi nga bitadde ettale n'ayambala essaati ey'ekisaazisaazi ey'amasaayaye n'adda ku butaka wakati wa Richard Todong omuwa Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NRM nga ne mukulu we ye Commandant wa Reserve Force Lieutenant General Otemawanye ne wamu Minister wa Constitutional Affairs ate nga ye President General wa DP Norbert Mao n'oteekako Mapenduzi
wateekeko ne ako abadde member wa FDC Santa Okot nga member wa PPP era mbaka wa parliament nga bonna tewali atunuulidde omukyala Ochan eyaliko leader of opposition wa FDC kala z'ebibiina enzikiriza y'eddiini basoose ne bagiteeka ku bbali ne beetunuulira nga abakyoli era Acholi sub-region bwefaanana bwe tuvaayo ttiimu eya Teso sub-region nayo neebanga etuula mu ebyo baakomekkereza nga balina abooluganda abali mu Tororo district ttiimu ey'Abateeso ne ttiimu y'Abajapadola ne bagamba ddala omugabo ogutukwatako tusiga tutya kazinga ng'abeebukedi ffe nga tetulina site kubanga ebeebusoga bw'ova e Buganda bw'ova wano paka mu Ggana Kiyira site egatta bannayuganda bonna ne Uganda yonna ye Kampala kati okuva e Kampala okutuuka ku Nairo tewaliiwo site endala yonna naye nga municipality y'Enjeruweeri awamu n'eye Rugaziweeri n'eye Mukono naye kwezo zonna abaana ba wano tebanagamba nti kwezi 3 kubulako otya emu ebeera site ku luguudo olugenda paka e Maraba akati ttiimu ey'Ebusoga ne baba nga balina site erina divisions 3 n'abaka parliament 3 kakati Bukedi ebadde esigadde ku kazinga ne bagamba kati olwaleero nabo ebadde municipality y'e Tororo ng'eri mu bwagagavu obwa square kilomita 31 kati Tororo ebadde municipality kati efuuse site ate Tororo district ey'abato n'abakulu emitwalo 60,000 bo neemaliriza ng'ekutuddwamu ebitundu ebifuuse district 3 eza local government ate ne bafuna ne site akati bwe tugendera okutunula okumaliriza Bukedi ku lwa Bugisu sub-region awamu ne Sebei nabo ne baba ng'olwaleero nabo balina site mukulu Medi ku lw'abatuwuliza nti Bukedi sub-region yebadde ku kizinga nga terina site okuva e Jjinja kati nabo bafunye site bw'ova e Bukedi Bugisu ne Sebei nabo ne babeera nga balina Mbale site bw'ova na mwawo okweyongerayo omukumba ogwo eteeso neeba nga olwaleero nabo bakomekereza teeso nayo site teeso site olwaleero bw'ova e Kampala paka bw'otuuka ku River Kafu Luweero Bombo Nakasongola tewaliwo municipality n'emu ne bw'omala okubuuka awo Kiryandongo ne Masindi oba oyingidde mu site y'e Hoima bw'ova mu site y'e Hoima n'oyingira site ey'e Fort Portal bw'ova mu Fort Portal n'oyingira site ey'e Mbarara kakati Western Region olwaleero bw'okwata olw'e Masaka ogenda paka Mbarara otuuka mu site bw'ova e Kampala n'okwata olw'e Mityana ng'oyise Mityana municipality n'otuuka mu mawulire g'otandikiddeko abakozi obulungi municipality y'e Mubende nga ye yasinze municipality zonna eza Uganda 31 okukola obulungi mwana wattu okuva e Mubende okugenda e Hoima bwe bugazi bw'olugendo lwe lumu era okutuuka e Fort Portal awali site era okuva e Mubende olugendo lwe lumu okutuuka e Mbarara era awali site era lwe lugendo lwe lumu okutuuka e Masaka awali site Manduso oli ku Manduso kazi zino ziri 9 ezakayita ku ssaawa emu yakamwezi ka leero program gitunuulidde bingi mukuba byasaze wano si mukugu asinga okutegeera ensonga naye munaanalogo munaana tutunulamu ebyaffe nti we asajja bakulu twebuzibwako ensonga bino binayo ku lwokunani ku lwomukaaga byamazeemu amaanyi konzi kwa byasona izo kwa bwabiraba era mpuliza tumkwabya tutunulidde bana ojja kamale ebirango bino ojja kujja mu boye muli batugamba mutuddamu omujukiza waitutuse kampuni yine yaweereddwa olukusa okutambuza amasannyalaze
oba mayiro 2 oba 5 oba 10 okuva wegali okutuuka wogaagala ogaagalawa mu nnyumba ku faamu yo ku kiki ku ddundiro lyo sanze ogaagalwa nikyo ekikutawaanya simanyi natambuza bikondo ye babigulawa nkwatete musawo kugula ebikondo kati ebyo byonna bireke kiki enjagala ekyo kyenjagala njagala kola nga nfuna amasannyalaze tekyo kiwedde njagala kufuna nga nfuna solar system design and installation kikiro kyagala kutambuza amasannyalaze tuita line construction okusika amasannyalaze ku bikondo kituita new connection nga mapya tugafunanga kuwayalinga bizimbe kusamu wires tuganga 3 ganga 1 ganga kituita installation okolera amasannyalaze okuva ku generator ne solar panel kibaita off grid okosa n'okulaba okanikira ebyamasannyalaze byonna byolina wekanikira byamasannyalaze ebyo byonna bikutawaanya kituufu sente zifuuse enzibu ebyo byonna tubitya olina mukisa ogwo tuli ku radio y'abeene ogenda biwona otya okutambuza amasannyalaze tusaamu sente ekitiibwa kyo netukuwa kituyita quality service sente zo tolina ziganyimu ozina teziwera bulungi bano kakuteremu amasannyalaze banka yebasasule banka bwebasasula kwe banka ojja gisasula toleeta kyapa banka yo ojja gisasula banka kye eyo bagita post bank ekwataganye ne Silver Technical Service Uganda Limited bakuteremu amasannyalaze basike ebikondo bakole generator bakanikira amasannyalaze bwoyalinga ennyumba yo byonna lekayo post bank ebikole enkola bagitumi wendi bagamba jangu gyetuli jangu wetuli tukuyambe gwe osobola okufuna amasannyalaze ye kampuni yokka eyawereddwa olukusa okutambuza ye bagamba oliddawa timbalala katujje ndida ndi mukono ndi jinja bano nga bajja sajja balina ofisi yaabwe eri ku Ebenezer House eri ku Matazi Hardware maaso ga Matazi Hardware wa kino kiri eri ewaabwe bayitayo bati ejojo basanga bagenda jangu tusange eno tujja kuyambira ddala bulungi nnyo bayitayo kyali wajja oluguudo lw'ekyali wajjala gyosanga ba Silver Technical Services Limited buli kyoyogerako kirimu amasannyalaze gwe siriika ekyokuda mu kiri nti Silver Technical Services Uganda kubanga byeyagaza simanyi nze nkumenyedde byamanyi bakola bakuwa kyebayita basupplying materials ebyamasannyalaze bayalinga balina transform bazikuwa bajijja mu nnimiro yo bakola kyo nekikwatibwa n'amasannyalaze bakanika biba Silver Technical Services Uganda Limited yabana Uganda boogera Oluganda bali ku simu 0759 05 18 nkaaga oba 0783 998 998 Silver Technical Services Limited we value money for quality services yangu amasannyalaze toyo sente teziriiwo ekyo kyebasosogonyo nakwatagana ne bank eriwa post bank munkola gye batumye wendi jangu bakuwa amasannyalaze Silver Technical Services Limited simu njikubuli yinza nokuwa 0770 677 942 omwandi gwe Silver nti gwe Sentongo njagala amasannyalaze ngaakuteeramu soma ebyamasannyalaze byemukwogerako soma kutambuza emirimu kyebayita plumbing and pipe fitting soma okukanika emmotoka zonna soma okufumba soma okuduganya hotel kyebayita hotel management soma okwebyula cosmetology soma soma okutunga kyebayita fashion and design soma ate kyebanjja okujjanjabirako zonna zifuna kati wali home based care okujjanjabira awaka home based care home nursing ekyo ate zonna zitunda bani abasomesa Libra Vocation and Business Institute Libra Vocation and Business Institute basangibwawa zirobo wakatayi somero weriri ebisolo ebiri bakuwa emmere bali mu kikomera teri kutaataganya kifo kyonna kisirifu bulungi amasannyalaze weegali naye baganya nti okwewanisa balina kosa entonotono yangwa myezi 3 myezi 6 soma kana akatono bereka kintu kyonna certificate soma alikuno kusoma tekuliiko myaka
kwegenda tule mu kibiina osome ofune certificate yo ofune diploma yo gwesirika basomesa emyezi 3 efono bigwawo batandika mwezi gujja leero 28 efo bigwawo ku bisimu entinda gye balina office ku Haruna Tower kiseme namba 6 nkaga musanvu essimu eri 0703 72 57 29 0703 72 57 29 Libura Vocational and Business Institute genda osome munne shoti akatono kakosi kana akatono gwendo tangenda kuyingira mu Christmas da gwengo ina ebaluwa yo kwabo osomeseza government ya Uganda ebakkiriza n'ekona bayina certificate ne stamp ebakkiriza okusomesa abantu Libura Vocational and Business Institute esim 07 03 72 57 29 toyanze ninkutegeeza timunaye gwali ku Airtel inumukisa guli gumuguka company kufaako nega nti bobo browsing na byonoonya data wagenda bobo onyumya data wagenda kibata chatting data wagenda bina bikola ku simu yo ate na oli muntu weerabira oyinza ko doina byo downloading ekyo mukyo mu Luganda ne weerabira kati bagayikozesa my Airtel application ngoli ne data manager ku Airtel application ojja kubanga ogoberera bagayinta ne data bamutunda ku sente entono nyiga star M00 hash lundako option 2 ogobere bakusobola okugula weekly kibeta weekly data oba monthly data bundle ofune get smarter with your data. Airtel, the big phone network yagadde okujjamu kulanga kokeza Airtel okekereza data o kale ebina bagamba genda maaso mutambula n'okunyumya ko totya nyumya genda maaso n'okulaba byola batotya kwa ye data omulina Airtel yo yajja tujja mu mbeera nkwa byasi mbadde ndi mulango wano nendaba sekikubo ebyabadde Sembabule nalwanira akazinda lumaso ga president kose yali sinaba sekikubo singa yabadde Makubuya oba yabadde Nsubuga ng'alinnya eryo oba Lubwama zibadde zidde okunywa sigati ali Luziro wakitalya si Makindi ebyo byange masuka president yalode Makindi ebyo byange ndaba yange oba Kasenyi yali badde Kasenyi ekomera lya SFC liri Kasenyi SFC ngija mukutaawo yogali galabde ali Kasenyi yani badde senga ali kunyanja Kasenyi kintu eki nga yani Sekikubo mutani wa Kangave wali waffe mutani wa Kangave waffe yaberanga masulite wali waffe Sekikubo mumanyi bulungi naye kyamuyambye kintu ekyo ti Lubwama si Nsereko si Nsubuga kakati bwenvaayo nene kikwekonze Sekikubo naye bangambye kiki kiwanje Sekikubo ali ku tiimu ya Lwasande Lwansande yali ku tiimu ya Sam Kutesa ne Anifa Banjira na Kawoya ani ayagala okujja Sekikubo mu constituency Major General Lwansande ayagala ekifo ekigambo ekiri Mawogora oba Sembabule wakati wa Mawogora ne Rwemiyaga ye politics of identity Yoweri Kaguta Museveni kakyatugana Lwasando si yali mu 3rd division yakola ku 3rd division Moroto si babage Samunjuba bwe yaleeta ne Kayihula boogere Makanga ne bagenda eribyo okusoma si oyo ngate Samunjuba teyagoberera politics of identity ndi okwerowoozaako nti nze ndi musajja muyima okwerowoozaako nti nze ndi munyankole okwerowoozaako nti ndi muganda oba musoga Samunjuba atwala boogere Masembe boogere Makanga atwala Kayihula wali omusajja omulala omugenzi Kano Livingstone Katerege nakifuma mwali omusajja ono wawina classic bonna bagenda amanya Mushega bonna bagenda Libya Samunjuba politics of identity yaliwo kakati tugenze Rwemiyaga kyekiriyo bwenalabye nti
bw'obeera ow'ekkobe Medinsereko kati bagamba olwaleero oyo olina okwamuka ekifo singa teyabadde Ssekikubo nga yabadde Sserwambala Kateregga walizuulidde bunali ku TV maaso ga pulezidenti maama nyabo oyo muyise politics of identity General Yoweri Kaguta Museveni olwaleero byagenda nnyonnyola abantu ate ttiimu gy'ayina olwaleero byebiri erw'emiyaga byebiri emawogora ebyo bwe bagamba nti nga oli w'NRM olwaleero member wa parliament Ssekikubo olwaleero ekikeera okumugaana akazindaalo okwogera olwa Hanifa Banjira naye ne bamuwa akazindaalo Ssekikubo ebbanga lyakoledde obuweereza bwe nga WNRM omuzanindaalo bamugwaki ate gwe wadde MC eri kyebabadde ekkanisa yabadde bavuddeyo bano babadde mu lukuŋŋaano olw'abantu bonna era nga memba wa parliament Ssekikubo WNRM olwaleero ebbanga lyonna Sam Kuteesa kasookedde abeera mawogola azze agugulana n'ekiyitibwa Ssekikubo mwana wani Kangave yali musawo w'abakadde ba Yoweri Kaguta Museveni yali musawo omusabo ono waffe ow'ekizungu nkitemanyi bulungi najjanjaba n'abalala kakati olwaleero Ssekikubo agenza okuvumbamu okufuuka omuvubuka okusoma taata we yali omusawo oyo yali omusawo nga taata akuze akulidde mu State House Entebbe Ssekikubo mwana w'Esiteeri Ssekikubo akulidde mu State House Entebbe Kaguta taata wa Museveni ne Sale agamba oli ate omuzzukulu waffe ono aleka atya okubeera eri okubeera wano ono mwana waffe Ssekikubo fe okubaawo kwaffe bulamu bwa Kangabbe taata waabwe taata woono taata wa Ssekikubo Jeno Muhoozi Kainerugaba omupiira bagusambanga gwonna mu kisawo kya State House nani na Ssekikubo Ssekikubo gwanga tomutegedde ngamba Cedro kye Ssekikubo waava olina mugano Orthodox n'atandika okukola emirimu egya gavumenti ya Uganda mu General Military Headquarters Bombo Ssekikubo mwenara yafuuka UPDF nedda yono yennyini kitaawe twamuziika mu muluka gw'Ekangave makulu bita woosalira ensalo y'akalongero kakati ate katubadde ogamba nti byaki kakati embeera eri emawogola lw'emiyaga identity ate kyekiri mu Buganda ekiri mu Buganda ebyobufuzi bye tuyina wano abantu abantu ffe abantu okwefaako bokka natidde ate nalabye abeeri ayisimbye Dr. mu accounts ono veterinary officer kakati wakirabye kati wane waffe tumanze olwaleero yali abaddeka bayagala okwesimba tumanze nze wammwe munywanyi olwaleero commissioner wa NRM Electoral Commission retired Major Kinobe James olwaleero eri ambassador mune yawumula Dr. Otala yabaddeyo n'agamba bananga nzize ng'omukazi omujapadola ekigambo nze ngenda okubeera MP wa City ow'abakyala owa Tororo Otala olwaleero James Kinobe bw'avudde Congo n'agenda Sudan n'akomawo ng'ali mu kakiiko k'ebyokulonda nga chairman we Tangodo ye yabadde waabwe mu bajapadola banne ab'Ennagongera ekigambo kya Mukuju olwaleero asobola okikola kiki ekyabaddewo ttiimu okuva mu gombola y'Ekwapa Malaba Town Council Mera Merikiti Moro Mukuju Osukulu Iyolwa Kilewa Kisoko Magola Mulanda Nabuyoga Nagongera Town Council Paya Peta Lubongi Sopisopi ne Eastern Division ne Western Division ya municipality ye ttiimu eyazze basibidde mu President's Office eri boardroom gyolaba Nabbanja gyatuuza abagenyi awamu Entebbe myufu bonna mu babadde eddakiika zino ziri mwenda ezakayita ku ssaawa 2
gwino muzinda sebo sebo akati sebo nga bobadde mulango ng'onyinyonyola Tororo ina abantu emitwalo 610 Tororo ina abantu bameka emitwalo 610 ate Wakiso Wakiso district ino bukadde 341 mu 10 ogambye Tororo ina abantu bameka emitwalo 610 ate Nansana ina emitwalo 619 emitwalo 619 Nansana esinza Tororo district yonna yawamu abantu emitwalo 18 Nansana besinga Tororo era division ze Nansana nga bozogedde awo kwa bayina Busukuma bayina Nabweru bayina Gombe babera ne Nansana kakati division ezikola Nansana municipality ze zafuuse eri district esatu awamu ne city Tororo twagenza okumaliza tiimu ya Buruji obothi tiimu ya bandi nevuga bandi ziyetoolodde ne beetoolola tewali muteeso tewali mujapadola Okero talina mpale badde bafuuwa bagenze beetoolola abacapadola n'abaki tiimu eyenansa n'abateeso begasewamu bonna Buruji ne beetoolola kilomita ezisukka mu 4 beetoolola ekibuga Elwessanyu ne bafuna bino ne bafuna district 3 ne sitemu kati badde balina ababaka 9 kati balina bameka bagenda kubeera ababaka 9 bw'obagattako abalala abapya abasite 2 n'omukyala 3 ne district 2 ababaka babeeyongeddeko 2 abo ne baba 5 ne municipality 2 ababaka 2 kakati be babaka 7 boyongera ku 9 be 16 ninga abantu balina bameka emitwalo 610 ngowe Nansana asigadde omu Wakayima agamba nkomawo ne munafa badde ku NBS Zambali nga naye agamba bambadde engatto batimbye ebipande bonna bagala kaadi egi emu naye ng'omuwendo gwe bagenda okukiikira bo be basinza Tororo kati obutafaayo kw'abantu baffe eyo yendwadde tukite obutafaayo bali beegasse mbwateeka magu wabadde naye nobeera n'ekigambo kya Ssemujju olwali alina ku TV wabadde era nga naye akyogerako olwaleero ne Bumaali Mpindi Wakiso obugazi bwayo n'abantu obukadde 341 bw'ogigeraageranya n'Ankole erina district 13 abato n'abakulu mu Ankole bali obukadde 360,000 nga Ankole esinza Wakiso emitwalo 19 egy'abantu naye Wakiso ababaka bali 9 Ankole 88 naye Ankole kikyereta mu treasury teweza hafu ya Wakiso gyeyingiza mu treasury wadde kwota ya Wakiso ani atulemesa fefe nyini butafaayo ba gavumenti gavumenti bwe batekwagala ngenda kulaga ekiyitibwa 1996 Paulo Kawanga Ssemwogere yawangula Lango sub-region yonna Kawanga Ssemwogere n'awangula constituency zonna ez'omwakyoli okusinzira ku ndaba bunafu bw'abantu baffe obutafaayo mu kitundu kyabwe nze njagala ondaga olukiiko tulina ababaka ba DP omulinsi aba FDC Nsibambi Mwali ne Kabuusu ne Ssemujju era olabe lumu tiimu eya DP abava mu Buganda basse bamala era oleete Dr. Kefo okuva ekiboga ne Mutumba muganda wowa abenaremu obagatteko ab'emubende olwaleero gatteko NRM woogirabye essembabule eddoboozi eryawamu parliamentary caucus ya Buganda ddi lwekoze ku nsonga zino mu ddoboozi eryawamu nga teryakiyiza munne olwaleero omulamuzi Sekaana ddi lwayiza okujja mu lukiiko ng'ava wano nga Owinyiddolo mukama waabwe bwagenze ewaabwe Akyoli ne batuula ne baganda be si nsonga za bulamuzi si nsonga za DP oba NRM oba FDC mu Akyoli naye Musa Sekaana ne banne kutuula n'aba FDC FDC Buganda caucus abange kiki mulamuzi kati
nzenga musanzize sekana tulabe tufuna butujja ku government Baivaresto Nyanza abekiseera kiri baddawa basabiti bange basabiti Kafumbe Mukasa Headmaster we John Bossa Headmaster wange olwayo bwoga Joel Senteza ekigambo waffe yali emmange eno katalikawe Onesimus olwalero musisi yali chairman wa district e Mukono abo baragawa Gerard Senda ulabe kiseera ekyo abatulanga kokasi yabwe ya Buganda ne batuula nga tatunulidde kubeera mu Katuliki tatunulidde kubeera mu Kristaayo era nga tatunulidde kubeera nti Musoga Alex Waibale ne mu NDP bwe nalabye musajja mukulu omubaka we Ndugwe webuvuma ngagamba nti yesi wa migadde nganze yesi wa mutuba waliwo mutuba naki waliwo olunyiriri ne tujja tubeera n'omutuba ne tubeera n'essiga n'akasolya yagambye nti yesi wa mutuba ye wasiga nenkota ndi kutama essiga ng'ategeeza kiri eririwa boba NRM obwo butamanya Buganda NRM caucus obwo butamanya Buganda NRM caucus kwanza nekwata ndi kutama kwanza era bamaliriza nga bakoze ne kokase yaabwe NRM kakali nabagamba nti eyo kokase ya Buganda eyo kubanga erimu abanuupu ne Akolo wa FDC Mwacholi ne Independent Mapenduzi no wa PPP Santo Okot ne timu ye NRM ne Lieutenant General Otema Owawanyi nga ya mukulu wa Secretary General we NRM Richard Todong ne Chief Justice bona baade ku meza emu tuweze kulaba Musa Sekana Sekana tayinza kujja oli owinyo do Kigamoyi omucholi ekoti ne wiji yagirese Kampala bino byefe bya olwasomose Kaluma ne boogere bonga Acholi sub-region Sekana tayinza kujja yaizo kwa ne bamugana olwose kiri wolozi ne kakati gwe ogenda wawulira enduru wakati waabwe balamuzi kubalamuzi nga ye timu ogamba Esa Kisache nti oyo mayambala agende naye winyi dolo kubiwa kwata konga mulamuzi Mucholi waabwe nga Minister wa Constitutional Affairs ne nteekateeka y'ebyamateeka nga yani ye Nobert Mao basoka kwegeyamu ne bagenda mu Gulu City era bayinza okutuula ekitugumu oba Padero oba Amuru oba Agago oba Omoro ntiteko kujja wache tusika ku government weekend esooka olw'omukaaga olusooka mu mwezi gw'okutaano tujja kutuula Patongo kakati Nsibambi Maokota ne tiimu ya Kefa Kiboga awamu n'ab'emubende bagulanya Nakazibwe ne Bashiri Lubega olwale boogenda mulima Mayuni Mukono ne tiimu y'abanne Luanga Njeru kati kutwogedde okuva Kampala ye city eri national tewaliiwo city eri regional bove Kampala ngokuta olw'Emitiyana paka wakoma ali emubende paka buweekula wakoma oyingire ekyegwegwa kyaka kaunti waliwo city tewali bove Kampala ng'ogenda Jinja ogenda tewali Jinja ye city era eryatolo bw'ova ebuweekula bw'omaliriza eyitibwa Mwenge County oyingira Fort Portal City bw'ova Kampala n'olukwate waffe oyingire Bukomero wuyo Kiboga oyingire Butemba paka Butema oyingire ensalo mu Gakafu oyingire City Hoima aho natewali city wali Bove Kampala tuuke Migadde ogende Bombo tewali municipality ogende Luwere tewali municipality genda Nakasonga tewali municipality paka ku nsalo mu Gakafu tewali olonoli okoyingira Kiryandongo Bunyoro sub-region Hoima City weeri Kinyana Mpindi okuva Kiryandongo Masindi ogende Hoima n'osala Kafu ogenda okuyita Oyam okuyite Loro ewomugenzi Major General David Oito Jok oba oyingira Lira City ye Lango sub-region ye regional city bw'obukawo Kinyana Mpindi
ovudde Kaluma oyambuke onodalira okwata gulu osibira mu site gulu bwogenda okumaliriza wakati wa Kaluma ne Pakwaki olugivaamu oyingidde ekiyitibwa Nebbi district ogende oyingire ogwa mu Arua site kati ekizibu bano munywanyi wo Sebamalanga bwogambye wa DP ne Lumu ne Kefa Kiboga ne Mutumba Kiboga East muganda wange owulire sebo olwaliro Kibedi eno mu constituency ne Nambanya Kiwanda gye bali emiti ya ne waffe ogende ebyo kino sibe baliko naye ng'ekitundu gye nnambeemu mu Buganda amaka Uganda yonna tulina amaka okusinziira ku Dr. Chris Mukiza ripooti ye ya 29 Desemba okubala kw'abantu n'amaka okwa 2024 amaka gali obukadde 10,638 naye amaka agalina amasannyalaze agamannyinaffe ow'Embogo Ruth Sentamu Nankabirwa Dr. Kanoni saba amaka gali obukadde 2,666 ku bukadde 10,663 abalina amasannyalaze naye nga ku maka ago obukadde 10,600 olwaleero ekiyitibwa wano awali Dr. Kefa ne banne abalala amasannyalaze amaka agali mu bukadde 2,666 nga amaka obukadde 7,975 557 akutegalina amasannyalaze naye nga agalina amasannyalaze akakadde kamu 45,15,153 ziri mu Buganda manya akakadde kamu 85,15,932 kakati ebitundu bya Uganda biri ebirina cities endala amaka gali 8,774 ezoota amasannyalaze ga hydro ate nga wano akakadde kamu 85,15,932 bali 88 emitwalo ogenda Western region gye wantandikizza Northern region ne Eastern gali 87 region ziri 3 Buganda kiwampadde ekyokulabirako tutandikira okusimbula emboozi y'olwaleero gy'ogamba wennyamira olunaku lw'okuna n'olw'omukaaga n'ogamba ki ekyagwa ewaffe kakati bano bonna balubu zikuba waya bazaamu empya era basasula vaati twavudde mu umeme ntudda mu UDCL kakati ogambye abagenda okutambuza emiti gy'amasannyalaze Silver Technical abasinga ogenda okugamba okusaba amasannyalaze n'amakolero ba Buganda region ku makolero ga Uganda gonna 19,424 amakolero ebitundu 75 biri Kampala Wakiso Mukono na Buyikwe awo botandikira byabakama yatwaze okulunda gwenda kutambula kutya ndabe polling station n'abantu kakati tukigaterumwawo tukiwunzike mukulu byabakama ne tugamba kyatukoze Paulo Muwanga Sedduge nsegula mirambo gulyokereyo teyakitukola ntani wanalongo yebase wali Ekamengo endoddo owennyonyi teyakikola mukadde waffe oyo Paulo Muwanga okubala kw'abantu 1980 olwaleero nga Kyusi Lukongwa Binaisa ye president okimanyi nti Kibalama yaguza n'okwe kibiina yali bodyguard wa Muwanga ali wano buwambo ne munna yali wali yali twaisiwe ali Mbale City Muwanga yambala Makanya Muwanga yambala kaunda suit Kibalama yambala kaunda suit ne Makanya Paulo Muwanga kakati byabakama goyogedde tugenda mukulonda ye Muwanga yatukola atya mu Buganda yatukola atya nga yali in charge military commission Yoweri Kaguta Museveni ye vice we ani Paulo Muwanga yali akulira Museveni
yali chairperson vice wenga ye General Yoweri Tobwabulwa Museveni alikuwa member Major General David Oyitojok General Tito Okero Rutwarabure ne Major General Zed Maruru. Yes. Era ba member abalala abali nga batuniza abamanyi kachiko byokulonda teka yokulonda Yokwechinana mukadde waffe Vincent Sekono yali secretary olwaleero Ezra Kikiranga ye ssentebe wakakiko k'ebyokulonda tugenda mukulonda kw'ekinaana. Yes. akakulira yani akakulira Ezra Kikira naye muwanga yakolanga ki oyo yali chairman wa military commission. Omumyuka we yali ani? Yali Yoweri Kaguta Museveni sitting president myaka 4 olwaleero kyekyaliwo kanzi kyetandikirawo dakiika zizo nzirali mu 6 ezakayita ku ssaawa 2. Tunuulidde eggwanga bwe litambula naye kiza nkububaka buno bano ba Forest Resort Lweza bo balina ebisulo wosula era bateekateeka ekyemisana ekiri ku mutindo balina ekyenkya era bagamba nti okujjako basiimu nnyo ne bagala batambule naawe kutuuka mu nsi ey'okwesiima. Baga ebisolo bya byetooloddwa enteekateeka ey'obutonde bw'ensi oli mu miti obwewo bukaaba empewo ekufuwako n'owulira emirembe teri bikubagana teri bikukyusakyusa teri kujja wenna osigala okyali ng'onyumirwa ssente zo. Akayo kakufuuwako balina gardens ezijjudde obutonde era okwekyemisana ekyokulya ekiwooma okuzaama waliwo afumbya emmere yaawano eri continental waliwo afumba emmere ey'ebweru eyaawano eri local ane ey'ebweru eyitibwa continental bateekamu ebirungo byonna n'abaana jangu nabo kubanga ku Forest Resort Lweza balina kids park balina swimming pool zonna bya mulembe. Olwokutano baba n'endongo baba n'omuyimbi ow'enjawulo. Forest Resort Lweza buli muntu yenna era jangu olwaleero onyumirwa enteekateeka yaabwe. Forest Resort Lweza bali ku Entebbe Road nga tonnatuuka ku mafuta ga Mogas ng'oddeeka Jensi mpono ogwa ddyo kwe kuli amafuta ge bayita Mogas nga tonnakatuuka ku booti era mukono ogwa ddyo mukono gwa dereeva neera nkola ya bugunjufu okuba essimu 0708 52 19 95 0778 3 Forest Resort Lweza. Bank bagita I&M Bank bakutegeeza enkola ya mulembe ya digital. Genda ku simu yo iPhone kuli kibayita Apple Store oba bw'obeera ku Samsung oli kibayita Google Play lobayo kibayita I&M application tandika okunyumirwa ssente zo. Esimu njali mukono gwa kkono onyigisa mukono gwa ddyo amapeesoti finger tips wa bonna wooli D and time. Banka ki? I&M Bank. Weereza ssente ku mikutu gino oba mobile money oba Airtel money sasula tukiyita utilities genda osasula amasannyalaze go UDCell nyiga light wegenda kusasula bills zo zonna zokusasula ng'okozesa simu yo naye nga oli ku banka etibwa I&M. Bagambye gulawo account onna wosanga omukutu gagulawo account bakuwa ekkadi etibwa debit card balina ne visa card balina credit card bagigulewo otandike okunyumirwa enkola eno eyitibwa eya I&M banking smarter. Bakise banking smarter on the go ku mugendo ne banka eyitibwa I&M Bank. Tosimba line mu banka kibakwebaza ennyo kumala budde bungi mu banka ye balina bateera bangi naye tomala budde mu kino osobola byekolera eka ng'oli mu kanzu omaze kusala subuhi omaze kutwala ishaayo omanyi gisaala naye oli mu kanzu yo alhamdulillah sasula ebintu kabakera ku makya sasule ku simu yo tokusimba line mpa ja ssente mu banka ku akawunti yo ziweereze ku mikutu gino emira gy'ensimbi oba gya ssente z'omikutu gino egy'ensimbi ya Airtel money oba mobile money ziteeke ku I&M Bank account yo okola ebirala byonna. Bw'omala ebyo osobola okugula n'ettaka
abiguza bebani Honest Estate Developers bo obweza bwabwe bwa mazima bayine ettaka bitundu byonna ebya Uganda oluguudo olufuluma Uganda bali kulonda about pa oluguudo oludda olufuluma Kampala bayinako ettaka kebeere Gayaza Road ani kebeere Masaka Road kebeere Hoima Road kebeere Bombo Road bwebeere Mityana Road buli luguudo bayinako ettaka baani Honest Estate Developers bakola batya obweza bwe bakulembeza mazima bayine ettaka bazimba ebizimbe batunda ennyumba eziwedde bayine ettaka buli luguudo lwonna bayine ettaka Enkowe kati Gayaza Road bayine ettaka Nakawuka bayine Gayaza Kiwenda bayine Mabondwe bayine Kachiri bayine Nansana bayine Namusera bayine Kachiri bayine Magogo bayine waffe Gobero nabo bayina ettaka bayine Wakiso Kasengejje Simba Mannyo Honest Estate Developer naye ebyapa byonna babirina ogula ettaka kyapa kyo atekamu amanyago kawaka faani okola transfer bali Kampala ku Martin Road ku roundabout egenda kusomera bita Aga Khan osanga ekizimbe ekyo kya gure wali ogusooka osanga Honest Estate Developers ku simu 0772 57 28 73 oba 0770 57 28 73 Honest Estate Developers bagante ebyeteka bitulekere sebo nkomye wewo sebo twatugamba nti ku Paul Muwanga kyali kitya Muwanga yakola ati kuba mbali njagala olwaleero abatuuliza obatemere kikyalo batemere ku polling stations n'obungi bw'abantu bwogeraageranye kulonda kwa kinaana Muwanga yali ssentebe nga vice president we Yoweri Kaguta Museveni sebo polling stations etwayina sokeniza Muwanga eza Muwanga timu bwe batuula General Yoweri Kaguta Museveni vice wa Paulo Muwanga ne Dr. Paulo Kawanga Semwogere ne Mayanja Nkanji ne Secretary General babwe Kiwejjo ekya January 8 twayina okubalibwa nze naawe twabalibwa okujjako munaffe ensuubuga nga 18 January 8 ffe twabalibwa provisional census report omwezi gw'omukaaga lw'akulumenda 8 kwe basinziira okukola demarcation eya constituencies zali subiddwa okubeera 14 constituency ne census report neraga abantu obukadde 12,600 Paulo Muwanga 12,600 mugw'ekinaana bali bana Uganda ekiyitibwa constituency zali 12,600 nga buli constituency ina abalonze 10,000 with a plus ya mutwalo oba a minus of mutwalo kati olwaleero ogenda Kahindo Tafire Java ne deputy speaker ne captain Kahonda tebaweza mitwalo gy'abantu abatono abakulu 20,000 ne babaka ba parliament basatu okuva emitoma olwaleero nojja nti ewabakite emitwalo 69 enansana omubaka omu ntunga mu district ina ababaka 5 abatono abakulu bali emitwalo 56 bw'oteekako 5 oteekako omukyala olwaleero bw'omugattako n'ababeera b'emupi 6 nga nansana eyina omu ekizibu kyonna mu bino ekitali kya Paulo Muwanga abantu nnyinimu kye yatugamba abantu okubongoota era n'ongamba mukuba byasi nkuyita ozze wano nnyinimu atugambye abantu balina okusomesebwa okumanyisibwa abantu be abantu baleke kubongoota abaweereza ab'omu Buganda toyawudde NRM toyawudde DP toyawulidde independent abantu bali muki mu kubongoota service delivery netebaawo ng'ate parliament yesalawo abanafe bitundu bira bo bagendayo ne bagwanita Mongo twagala district kati abadde tololo omuwendo gweyongeddeko kitegeeza parliamentary committees sessional committees za parliament 30 bajja kubanga kyenkana balinako mubaka wa parliament ofonopono kyavudde agamba nsiibudde n'ayambala awonisa ebipande naye nga chairman w'akakiiko k'ebyokwonako NRM Tango Doi nga naye ali mu mazina
no boss of boss azina no pendi bali mazina bakumba Fox Odoi bali mazina bawangude okanyo Muteso nga naye akolaki ali mazina awamu n'abajapadola ne mulimu abenarem mulimu abanup bena bekasiwamu Uganda People's Congress mwebali wigatse dali oba kansala ku magombolola naye n'omuntu atakula mu nekibega bega bwakisike koti bwagikola ki amutse wansi baleeta ebibozibozi ebitakola ki ebitaliimu olwaleero katwagenza okumaliza kyoleese nti kati gwe otunuulira Teso sub-region yalina Governor Bank of Uganda, Vice President w'Etteeso, Speaker of Parliament w'Etteeso, Muse Cherwe yali omulwanyi Namige ku lw'obuyeekera Arrow Boys na kino gendo kukakana nga tiimu y'abanne batta Bateso banne abakwata ne Stanislas Okurud Apollo Akol ne banno gendo kukakana insurgency y'Etteeso byali kaki naye okuva lwe bajja peace talks ne bazikola ne government y'NRM tabeeranga ko yali dropped mu cabinet ne district bingwa F2 eribaddewo ababaka abantu b'NRM ne batagamba ku mukulu Museveni ne sebo tukoze nnyo buli az'amaanyi district bingwa ereeta obugagga bw'osaasaanya n'ogabirako wano ne wali teva wadde 10 ne teriyo minisita yenna ava mu Wakiso okwo kwe kubongota kw'abantu baffe Atiko ya Namuwada ogindaze mu vision olwalo gye yawandise. Muwada wuna wandise vision. Awandise atiko ya Namuwada. Kakati olwalo abenale mbameka. Rozi Seninde Namwanja. Rozi Seninde eri asologa anti Muwada soko je tugende. Dala abantu kyoyogedde kiri mwensa mukulu Museveni sebo twagala otu appointment. Nabo okusookere wa Lupo ne wa Anita nga ne bali bwe bakoze eki bakikola abantu befetta. Rozi Seninde. Chemani wenali. Urwale Chief Mobilizer. Wa secretariat. Yali badda kwata Bonna mwanje be byawandise. Ndali na mwanje ampuliza na mwanje mwandise mu New Vision. Ni aina byawandise urwalero. Bikulaze. Na mwanja. No gambo wangu we masulito omwana waffe mutabani wabalwanyi. Ngendi n'ensonga zayanjiza abo abenaremu ku lw'okufeebya Wakiso nga kyali kisumuluzo ekyaggulawo Yoweri Museveni's government okubeera ng'olwaliro emyaka 40 omugabo bagwina abalwanyi ba West Nile aba Rescue Front 2 esabiti 3 eziyise embutu zavunye duruka yabadamazina neyumbe gabadde mayitivu kabalagala agonja kundagaano gye bakola mu mwaka gwa 2023 Jeno kare bwakandanao Salim Sale ne Jeno Joram Mugume awamu ne Brigadier Jeno Elia Kahirwa Kategaya abalwanyi 195 aba Rescue Front 2 Museveni yagenza okuvayo lunaku lwabadde yumbe nga akawumbi bakafunye wanji akawumbi cash omwaka gw'ebyensimbi guno bakefa gwe bagenda okukolako n'abo babashiri Lubege Mubende ze bagenda okuyisa obuwumbi 12 akalagaane obuwumbi 13 bajja kubufuna oluvannyuma nga bamaze okuddamu okuba akalu ne bawa NRM ninga tiimu ali bamuze ne banne bagenda okufa n'agafu General Moses Ali yali brigade yali afuuse ekiyitibwa Lieutenant General ne bamujjako eddaali obuyeekera erya bwa Lieutenant General bamuzayo kuba brigadier mu ndagaano n'asibwa eruzira emyaka emirundi 2 ne banne bona n'abalala kakati olwaleero bo bagenda kusasula naye bo babuuza ente z'emasuulita n'embuzi ezali mu korido ya Mpigi Luweero awamu ne Mubende 9,815 be basasuddeko be baliwa ngati wali bwe tugenda amasomero g'emasuulita Lwemwedde primary olwaleero bw'ogenda masomero ameka ge baali bazizzaawo police station lyagudde bw'ogenda emasuulita be baleese ku magombero abapoliisi basula mu nnyumba ya jjajja wa Medi ne police post gye bazimbye teriiwo
ne West Nile gombola kugombolola naye tulina entana y'obuwangwa kugombolola Masulita Masulita abantu 25 bona bali naye abo bonna bennyini teriyo yafuna kadde 10 kati batugenda mu kiseera kya byabakama Teso sub-region abayina abalonze 88,864 mu 2021 abakuba akalulu bali 42,685 naye abawayo eri Museveni obulu bali 25,908 wa Teso bali bameka 25,908 bobo nabo bali bameka nga abalonzi bali 42,685 naye mu 2016 ng'avuganyiza ne Besigye Museveni Teso yafuna 3,586 naye tebeeyogerangako nti Teso ku luno mwana wattu baamusosola obulu ne bukendeera naye vice president ava Teso, Governor Bank of Uganda ava Teso, Speaker ava Teso, Okasai Minister yali Commissioner of Ministry ya Mayif Entebbe yamyuka Nankabirwa. Kakati line up ye Teso mu cabinet tebaka wansi w'abantu 10 naye n'omugaati omusava gwennyini ogwandibadde ogw'e Masulita ogwandibadde ogw'e Nakaseke family love tosi bo Masulita tewaliko wadde hafu tosi bofulo tekuliko wadde hafu tosi naye Teso hafu y'omugaati bo be bagulidde. Omusajja mpuliza nga batogera ba Mita Salmon Muwada na Mwanja awandise mu New Vision World page 24 what NRM party should do to regain lost areas. Nasoka yibaza President Museveni. Wensomya tukoya Salmon Muwada na Mwanja ninga to binali bakulokuna n'olomukaka nenda ba Teso kiyakoze nenda ba Western Uganda kiyakoze nenda ba ne Tolo kiyakoze Bukedi kiyakoze kwanza fetwa chichi tunokola kubongota tubongose hiyo abantu baffe nyini myagamba babo tule okutuve mu kubongota no leta no gamba okuva na lero mukuba byasi gwe analogo munange enjiri etugamba ki enjiri egamba ki Lango sub-region polling Teso baina polling station 10,624 obale chanyola mwanga kiyakoze kyatakola judge yes byabaka mu kiyakoze kitu tugende kakati galeo Teso polling station 10,624 mu 2021 kati zeyongedde naye abalonzi 88,808 wakisa abalonzi 2021 twali akakadde kamwe 15 mu 10 polling station 1,234 kakati sebo bayo twalaganga polling station zino okubereza wakiso 10,417 byabaka mayale 5 munya buli polling station y'omu wakiso on average ina abantu 9 abatasobola kulonda mu ssaawa 9 ezituweebwa bw'obala nakota calculator yes polling station bina 17 kusinza ku bungi bw'abantu yes buli polling station imwe eriko abantu 9 tulonda okuva ku ssaawa emu y'okumakya paka 10 yes, abantu 9 basobola kukola ki babeera 200 kakati ekyo kigendere byabakama ne tiimu yo kibakoze kigendere Paulo Mwanga kyatakola ne Ezira Kikira Paulo Mwanga akazibu kava wamu olwaleero Yoweri Kaguta Museveni yawaabira Electoral Commission ya Kikira omusango gw'okukumpanya obululu bwe mu Mbarara North nga wawaabidde Sam Kuteesa yawangula ku kadi ya DP n'okutuusa olwaleero High Court omusango tegusalanga Kuteesa yamubba ne akakiiko ogwa 8 omwaka gwa 8 koti basala omusango yagambye tesalanga musango n'okutuusa olwaleero bannaffe ba UEDC bongera kugitegeza kuva mwezi guno ogwokuna batwala obuyinza nga bawujja kuuma emikatoka bagamba tongera okubategeeza nti amasannyalaze osobola ogasasula mu nyiga star M65# oba oli ku MTN oba ku Airtel nosasula amasannyalaze go gwe ali ku UEDC totya tewali buzibu bwonna tebajja kutataaganya ne bangambye okutegeeza nti oba olinawo obuzibu bwonna ku bisimu 0-8-285-285 oba 0-8-385-385. We light up
your world UEDCR bwokwata oluguudo lw'e Masaka omulamu okwo okuva e Kampala okutuuka e Masaka wanvu genda ku moteri bagita Boulevard Hotel omuleko bafumba ekyenkya breakfast ojja mulya balina swimming pool ojja kuwuga Boulevard ya Masaka balina conference sokola conference yo awe Masaka Boulevard Hotel Masaka so kuteekawo embaga Boulevard Hotel Masaka balina kizenge kino kyakozesa meeting bw'ova batandudde ebigere ne bagenda e Kalangala balina Boulevard Suns Lodge era ebisolo bya byetolodde obutonde bw'ensi akayewo k'ennyanja kakufuuwako balina gardens ezijjudde obutonde funa ekyokulya ekiwoomu okuzaama bakutegeeza balina abafumbi abalungi bafuba emmere ekika kyonna emmere yaffe eyaakuno y'ebweru gwakoze embaga tokola honeymoon walala wonna gikole kuwa ku Boulevard Suns Lodge wa e Kalangala ntambula ntya kyoba kirina balina MV Boulevard speedboat eyo eno osobola okuteekako osobola ekutambuza naye asobola ekisinga obukulu osobola okukolako nawe pati linyira jangu entebe olinye nakiwuga okidyeri oteekeko n'emmotoka yo bw'otuuka eri ku lukalu paka emmeri etuuka pa ng'ovuga mmotoka yo n'abantu bo tambulako kamwe weeraliikira n'alyaki balina breakfast balina buffet balina lunch balina dinner balina swimming pool bakutambuzaako mu kibira bo bakimanyi obaka guide tomala katambula empolo muzinzi okukola naye bw'otambula bakira guided forest walk nowa sente nnungi balina band balina sauna balina gym wa Boulevard Suns Lodge wa e Kalangala bw'obula ku bessimu bali ku 0771 661 0771 6mm 864 oba 0708 334 655 owonye abatambuze maali nituukira mu budde bawita Maria's Cargo wa bali China bajirabo ku mazzi naku 16 maali emaze okutuuka e Mombasa kulya engameri etuse pa wajjake maaliyo ngijira ku bigere ku luguudo ng'etuuka e Kampala munaku 3 zokka ng'otandika okutunda bintu byo mwongera okutegeeza nti baavudde ku jjumba akedi mwaga ndi muli wala fitwe tuli mu kikuubo basembedde mu kikuubo bali ku Sasa Plaza omwendo gw'okutandisa n'aba WB bali ku simu 0759 82 607 oyinza okunsera kutuwa simu ya Maria eye China plus 86 13 92 21 04 87 jakubanga omufunyi Maria tuve kwekobeza tambuze mali ne Maria zikagede kazi zino mkono wada chakola kusimu simu zizeko capex ya mpesi mzizeko ninga kutulaba capex wazizeko sebo baba kueleza munange kali sebo amanya gange bampitiza akamutyaba ndi muna kibina kya national platform tukyali mu kiyongobero kya munaffe edisebo fedi mutwe bambi yabuziddwawo eggulu abakwata mundu drone za mututte kwekyo kiyongobero kyakyalimu era kinjagala mukulu byasa nyambeko okusookera ddala mukulu myala singa mu basajja bakulu abakuliridde byali bityera kyaddirira oboti bwe yatandika okubuuza waba muvuganya nga bwe kiri ku mulembe guno sebuufa atalina yadde essasi famire temanyi gyali tumanyi oba naye obulamu bunaagenda nga obwakibalama naye tusabirigane naye mwogeddeko ku politics wa identity ku Ssekikubo byamutuuseeko ne banne ne mugamba nti tukoze tutya wano mu Buganda olabe abeteso kye bakoze na omuzinze twogera nga tuli wamu wangi kyekyo sebo genda maaso sebo mukuba byasi agenze n'ayogera nze okwawukanako ne mukuba byasi sikyali mu kusaba constituency simanya municipality batuwe byo tubyogedde ebbanga ddene simanya batuwe federo kyovola batuwasala ffe mukuba byasi nti ebyokubegerwako twabivaako ne tuleeta owaffe Kyagulanyi Ssentamu twebegere naye ekirumanga era kyennyamiza ate abalwanyisa Kyagulanyi Ssentamu bikuba byasera olinawo kinyambo kinnyonnyole
lwaki bali mu Buganda wano nga ne ku CBS awo Kyagulanyi takyala watu okay tuyanziza hello Muganda webale kuweereza ggwanga era nkulamusizza nnyo mukowe yasi nkulamusizza nze mu kibiina kya National Unity Platform David James President okukyengera stage mukola byasi weeyale okulambulira bannayuganda olwaliwo ekiri mu Uganda kendeza ku simu sebo kenza ku simu yo sebo kanveeyo taatali mutuganda tutumbula totumbula gireke totumbula kankubuulire bwebisosoze era nga wetulambuludde n'omenya sipiika vice president n'abalinga abava tteeso naye nga wano mu Buganda olutalo mwami Museveni yakola ki weyalwanira teyali yadde akaliwo gendako mu bitongole bya gavumenti ngazira James neetoolodde eggwanga ne ofiisi ez'enjawulo ogenda okutuukayo nga fegabaza tetulabayo olaba bali banyimba endaalo ekiri mu ggwanga okuleka nga tukyusiza eggwanga n'ekisosoze bukiso tuyanza hello wanje kale sibule bali kuuliza sibo sebugende kitayitako kalwanga kuyomba yakolaga kuba byasiza towulikika munnange wangi towulikika okulya bulungi badde ŋŋamba nga bannayuganda ekyamazima kuba byasala kubanga Uganda akitegeera gyeva negyeraga neyesuka omukuba byasi wesipeyo wakiso kajiza nukuwezi bannayuganda bajja kuwagira tereza ensi yaffe ogema gambye Buganda ogimanyi okuva gyeva negyekoma nopu ejja kuwa kaadi sebo we bali kuweereza kale sawa amanya nze Jimakolo Kavuma muna National Unity Platform waleero tusiibye ekitebe kyaffe kiggaddwa ng'ogutuvunaanya munnaye kuteekateeka bavubuka kwetaba mu kalulu balaba bo bakola ebyabwe kulu mu kuba byasi nkwebaza amaanyi g'otaddemu okunnyonnyola naye tuyina ekizibu wano mu Buganda oyogedde ku mulamuzi Chief Justice Owiny Dollo okubanga baazinye ne babinuka masejjere era bo batuula wano Musa Sekana tasobola wadde n'okukkiriza makolo omuliraana olw'okuba makolo w'NUP tuyina baminisita wano ng'ayinza noga tokuba ku ssimu yange tuyina n'abantu abagagga mu Kampala ng'atya buti kwogera na mukuba byasi olw'okuba ayogera ebyo byayogera nabyo nti tuyina ekizibu wano ewaffe baatuzimbamu okutya kwe tuteekeddwa okwejjamu naffe wano mu Buganda tugamba nkuba za tuli nkoba za mbogo zejja zokka mu bwavu oba mu bunnya nabwe ekityo tuteekwa okwekemba nga maliriza tekikwewuunyisa nti yabadde Joel Ssennyonyi ye yavuddeyo n'ayimirira mu Paalamenti wadde nga naye ava mu ssaza lya Buganda ery'e Buluuli n'agamba nti naye Buganda ebajja ssente zaayo lwaki tulaba bajeti nga ssente tezisasulwa naye nga ppaka aba NRM bamigadde bakwano bo NRM bajjaawo mukulu Mpindi ne basiiba nga balumba Nuupu ebyo tebabyogera tibannaye Buganda esasulwe batyo okwogera tuyanze tugende mu mawulire ndooza kwatayo omutulabe nabuliba wanye nkulamusizaako nnyo taata nkwebaza kuwuliriza ssebo eno CBS ate bwe sigiwuliza ani anaagiwuliza soba mukama wange eno CBS ono mweyo gwa ggwanga Seremba Jime Iwanuupu omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu Ssebo Bwana Medi ekitooka kya byonna mukulu nkuba byasi nkuwuliza bulungi nnyo ensonga zonna nga bw'ozimenye Uganda we tuli n'embeera gy'erimu gwe okusinziira nga bw'olaba nti NRM bali mu kulwanagana naye nga balinga abatafugangako olw'amaddu ge balina nze ow'NUP agenda okujja mu buyinza aleeta Lubongoya mu Kampala
aleetaani okufuna obukulembeze omupya obugenda okulaba nga bwe bununula bannayuganda. Kino kiraga kifaananyi kyeri emigigi emikya tugambanga nti abavubuka oba abavubuka abato emu abakulembeze eb'enkya nga bano abakulu balemeddeko emyaka giri mu 85. Olwo omuvubuka omuto olwo aba afuna kifaananyi ki mu kulumuka by'abaasimu abalwana mu nsiko. Kino kifaananyi ekiragirwa essaawa zino Yoweri Kaguta Museveni mwe gwa ggwanga Sseremba. Sebo webale nnyo bali ddala. Amasimu bawulidde. Mbawulidde mu kusiibula olw'okuba akadde kaweddeyo. Justice Byabakama akoze kye tuyita ekibi ekisikire Saakalirigo. Paulo Mwanga kyataakola. Byabakama akoze ki? Ripooti eya 8 preliminary census report kubasinziira okuwa constituency. Byabakama beekwasiza nti gundi Dr. Chris Mukizo wa Ubos tannaba ku gazeti nga kiyitibwa byava mu kubala bantu. Kati Chris Mukiza ripooti yagifulumya 29 December 2024. Byabakama agenza okuleeta ebibye ebyabalonzi mu 2025 January. Kati ekigambo ekibba bululu Byabakama olwaleero kyaliko kkirizogaane. Paulo Mwanga kyataakola omuwendo gwa constituency n'abalonzi registered voters twabayina. Olwaleero Dr. Chris Mukiza ne banne final report eya National Population and Housing Census volume 1 main yafuluma. Kakati olwaleero ebiri mu ddiiro nga bw'olaba Ankole ne Wakiso. Balimu Ankole bayina polling station ezisuka mu 13,227 nga Wakiso ina 1,434 naye nga Ankole ina abalonzi mu 2021 ina akakadde kamu n'ekitundu nga Wakiso ina obukadde kamu 15,000. Kakati olwaleero nga naye ati bali basinza Wakiso polling station 1,600. Naye ate wano Buganda region yawa Yoweri Kaguta Museveni miliyoni ya kalulu 1,408. Ankole n'afuna emitwalo 93. Obana Kampala ne Ankole ani asinga constituency. Kampala ne Ankole oli ya mitwalo 25. Ana mu miliyoni. Kakati zisinga wa zisinga eri abalonda abantu bameka abamu emitwalo 25 mwaka eno abamu miliyoni ate abamu miliyoni mwana wattu ate bo be bayina entono.